ekisooka nsaasidde abagenda mu NRM ne balyayo ssente ne ziggwawo ne baagala okudda mu bantu. Okiwulira bw'osalangawo okuyingira NRM giyingiremu oleke kudda. Mayinja mukoddomi wange byakola kuli yakoze ekintu Juda Ekaliyo timumujjukira oyo omusajja yali yamu Yesu olukwe yamutunda ssente za ffeeza n'akizuula nti amaze omutunda ssente zina value naye ne yeetuga. So Mayinja kyali mukola. Ate Mayinja yafuna ssente nnyingi mu NRM eno mu 2021. Mayinja yafuna obuwumbi n'obuwumbi. So neewuunya okuba nti omuntu yafuna obuwumbi n'obuwumbi atazzeeyo yagambye ekyakozi bantu baaganye. Njiri yagitambuza Uganda wa? No, akulimba. No, Mayinja yayimba buyimbi nnyimba. But to me, nga bwe nkugambye, bw'osalawo nti ogenda mu NRM gibeereremu ddala. Ate musaasidde, teri muntu ayinza mwesiga mu opposition. NRM takyaliyo, n'opposition takyaliyo, kati asigazza kimu famire ye gy'alina okufolinga back to. Ate nkubye ekinkugambye kati asigazza constituency gy'alina famire ye. Ab'opposition tebamwesiga if at all waliwo n'opposition. Kuba nayo teriiwo. Tewali opposition mu Uganda wa. Opposition yakoma ku Dr. Kizza Besigye. Kitegeera. Ibagala ki? Ani. Ndowooza yali akimyeyo kaadi ng'asuubira oba okuyimirirawo ku bubaka kyataakola. Yeah. I can authoritatively state and tell NUP eri fully funded by Yoweri Museveni. Bamemba abamu oba yonna. Top leadership ya NUP eri funded by NRM. Project eno yatandika 2019 bagitandika kusaanyawo credible opposition eya Dr. Kizza Besigye era bakikoze. Mr. Gashumba tuyinza kulabira ku ki? Ebikolwa bisinga ebigambo. Mr. Kiwani Saabawanyi atugamba nti alwanyisa opposition ebikolwa bye byonna biragira ddala nti akolagana ne gavumenti eno. Tuyinza kulabira ku biki? Ekisooka ye opposition esoose mu Uganda ng'abagikuulira bali mu kuzimba supernormal buildings sente zivaawa. Bazijja mu music. Nonsense, music ki? 25 No. Myaka nga bayiye. Nzebo empologoma embuzi yange lwefa empologoma lwefuluma obubi obulimu obwoya. Nze akugamba nkimanyi. Oba balimba Kyagulanyi kikyanone wasale. Abanonyeyo ki? Waliwo emikwane I'm telling you, nze bw'obanga ombuuza, you are talking to an authority. Tombuuza zino mboozi za ku street za mayirungi. Nompulira. Babi mukyala wa Kyagulanyi mu State House emirundi gyagenda yabanonyeyo ki? Ebifaananyi nga tetunnabiraba. Kati nze nkubuulidde kubanze mu State House ngendayo. Era kiri ku public nti ngenda mu ki mu State House. Sigumu abanonayo ki? Oba tebakolera Museveni. Emmotoka muhoozi gyavuga ne Kyagulanyi gyavuga. Semu amadika, semu level. Emmotoka gyavuga Museveni yabagamba mumujje tawa musolo. Bameka Museveni bawevingira off omusolo. Lwaki buli bakwata Kyagulanyi bamuteeka mu double cabinet ne bamuzza awaka ewuwe. Abaana bo ne babayola ne babatta ne batwala ekitalya. Mirundi abakola bwati. Mutandika okwerowooleza. Simple. Lwaki? Mwami Gashumba tebakulabenga ayina obusungu kunno. I'm speaking out njogera mazima. Ababaka batono bemanyi abatali ku payroll ya State House. Ababaka nga basewungu tebali ku payroll ya State House. Ati tugenda kwogera bingi kuba tumanyi bingi. Lead of opposition ayimiridde. Akati tugenda empola. Lead of the opposition mukwano gwange empuuga. Convoy gyayina ani lead of opposition era abadde nayo. Mugamba mutya mwe ensi breedinga. Naye nga kyobulamu mulivinga businga n'abali mu gavumenti. Balimba balonze era gwe omwana omuvubuka ndaba essaawa zino. Weewala ekintu kye bayita okwekalakaasa. Bano be weekalakaasiza boolu bakwata nga babazze ewaabwe nga balwa DSTV ekawungeezi nga baana baabwe bazanya gine computer games siba baziyita. Eyatugamba ngu ajjako dictator yalonkinze TikTok account.
anti gwe mulembe tutambula n'omulembe mulembe gutya abavubuka bano abatugoberera lindako kambi kusomere mbiyina wano bino bye byabwe si byange funa endanga muntu tozimbanga toyina ndanga muntu bikwase Kyagulanyi yaliko amasanyalaze Besigye ne Museveni bonna bebamu forum for delaying change tajja kulayira Besigye addeko ebbali bulijjo tetulina opposition Kyagulanyi webale kujja emmandwa za Buganda zironze Kyagulanyi I'm saying nzijja feba true opposition bano tubasobola twebereremu babboyi emmeri yatuuse bullet of ballot Besigye wagwamu tuliyambala engule Uganda empya we are removing a dictator ompulira we are removing what abagamba mbu bali moving a dictator buli weekend bali ku boat cruise abagamba mbu bali moving a dictator buli weekend bakola embaga abagamba nti bali moving a dictator baflying South Africa for photo shoots abagamba mbu bali moving a dictator emoloka z'omundumizi w'amagezi ayina nabo ze bakola ki ze bayina ompulira olonzija abagamba nti bajjako ki dictator abagamba nti bajjako dictator abaana balwe bali mu international schools mu abamu abanda bakusawa zino abaana neidi tebagiridde anti bali bakikolera nzija ulira bagamba nti struggle true definition ya struggle eno ye liberating individuals abamu just yes beba kugamba nti no struggle si yakununula gwanga tiza abantu basatu yali eza Museveni nalya neza kiyingi bali babiri gwe nonyako omu ana simanyi lwaki Museveni yakwata mpuuga oba sewungu Tayina manyi gamukwata oba solo kwata tumukunde nakwata kazini alema leader of the opposition yali eza Museveni nalya neza kiyingi nagamba kansibe gwe bano bali mukugolola abantu bagolole mwe Katonda nyama nze sibeereyo bali babansanga waba bajeganzi simple nkubuuzizza Museveni Tayina capacity Museveni kankubule kyemutamanyi alina capacity asobola okusibawo parliament eyo nasibawo judiciary nasibawo ne church zonna notabeerawo kiriwo naye lwaki yapiikinga bali ababiri anti mumugamba mwe ba president sibe kiri musale emiwendo gy'amafuta ye president wange asale emiwendo gy'amafuta ajja amaje Kongo ebyo biboozi bino nga byenale mu byegamba mbu bonna bagaggawale bya ezo sirogani nga bonoba n'omuwala n'akugamba mbu onzita naye nga akuwema akubbeko busente bw'oyina. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.